Akulira ekitongole ekirwanyisa obulwadde bwa siriimu mu Uganda ekya Maud Meyereeza ku luguudo lw'Entebbe, Dr. Namata ategeezezza nti omuwendo gw'abantu abalina obulwadde buno gwongedde okulinnya mu masekkati g'eggwanga. Abadde ku mukolo gw'okutongoza ekibiina kya Weetuli ekigatta abalina obulwadde buno abalabirira ekitongole kino. Ayongeddeko nti ku bantu 10 b'oyitako omu ku bo abeera mulwadde olw'ebifo ebisanyukirwamu ebiyitirivu ebisangibwa mu masekkati g'eggwanga, nga ne gavumenti gikakatako okwongera okusomesa abantu ebikwata ku bulwadde buno bakomye okwejaajamya. Ekibiina ekiteekeddwawo okuyamba abalwadde oba abalabirira abalwadde okuba nga beeyimirizaawo mu bigambo by'ensimbi. Ekyo tulowooza nti no kisingako okusinga okuwa omuntu transport oba essente ezimuleeta okudaba okufuna obujjanjabi oba akamere olw'okuba nga talina mmere. Ekibiina ekitongozeddwa kikulemberwa Hajati Kakoma nga kigendererwamu kuyigiriza abantu mirimu gya mikono omuli okuluka ssaako n'okutunga basobole okwemalako ekiwuubaalo n'okwongera ku ssente bagule ebyokulya ebirungi. Ku mukolo guno n'abaana abato abasangibwa mu kibiina kino bawadde obubaka bwabwe nga bayita mu nnyimba ez'enjawulo okusobola okuyigiriza abantu okunywa eddagala basobole okusigala nga balamu ate baweereza eggwanga. Mu ngeri y'emu bannaddiini ab'enjawulo bakuŋŋaanidde ku Hotel Africana mu Kampala okukubaganya ebirowoozo ku bulwadde bwa Kiryatabaala obwongedde okusenkenya bannayuganda. Interreligious Council etegese conference eno round chair discussion okwongera okukubaganya ebirowoozo ku ngeri obulwadde buno gye buyinza okukendeezebwamu. Basajja ba Katonda bano bennyamidde olw'abantu abeesuuliddeyo ogwannagamba mu kulwanyisa obulwadde buno ssaako n'abakyakala ennyo nga beerabidde nti tebulina ddagala. Kazi bajjudde abenda bongera kunama abalala balaba okunama eno wansi tewabayamba ne bakunamya amabeere kati amabeere gonna gonna bagatwala galengejja. Bw'ogenda okukyogerako nabagamba nti ku ddembe ly'abakyala n'obuuza nti gwe olina eddembe ly'okkunama nze ate sirina ddembe lya butansittaza kuba nange neesittala nga nkulabye. Basabye abantu okwongera okunywerera mu Mukama Katonda kubanga ye yekka ayinza okubataasa ekirwadde kino ekikanudde amaaso mu nsi yonna ssaako ne gavumenti okussawo enkola eneesobola okuyitibwamu abalwadde okufuna obuyambi. Eggwanga lireme kwesigama ku buva mitala w'amayanja olw'ensonga nti bubaako obukwakkulizo obukontana n'ebyawandiikibwa ssaako ne ssemateeka afuga eggwanga lyattu Uganda. So tukoze tutya ng'eggwanga, tukoze tutya nga bannaddiini, tukoze tutya nga mwe ab'amawulire. Mesagi ki tuwadde abantu okulaba nga tubeera n'ensi etali mu siriimu oba nga tulina abalwadde nga tubatadde ku ddagala. Olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi lumu Uganda lwegenda okwegatta ku mawanga amalala mu nsi yonna okukuza olunaku lwa siriimu. Kigongo Sebalamu ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.